webale kubanga wekumidde ku mukutu ogwa Babi Television Uganda yonna gy'osinziira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo. Of course toyama okubanga tuzikutuusaako ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula gwe yasubscribinga nkwebaza okubanga otambulira wamu naffe n'okwekuumira mu kumanya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga, naye gwe omupya nsabye okwate ka subscribe button osobole n'okukwata kadaako ofune obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda, tusobole okubanga tutambuza message etuuke ku buli munnayuganda yonna mu nsi gy'awangaalira amanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lye, so that ategeera ebyo byonna ebitambula naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi kubanga ffenna bitukwatako oba ebyobufuzi bitukwatako ffenna nga bannayuganda. Era nga olunaku olwaleero Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli Ssemwogerere avuddeyo n'atendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okufuuka omumuli okukulembera oba okubeera ekyokulabirako mu bakulembeze eggwanga lyattu erya Uganda be libadde liina naddala abo abavuganya nakyemalira. Era olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba nti Bobi Wine ebyaddala musajja nnyo era bamwenyumirizaamu bo nga Abaganda olw'ensonga nti yavuddeyo yekka n'azibula amaaso g'Abannayuganda bonna n'Abaganda okutwaliza awamu okusobola okubanga bazibuka amaaso ku byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda engeri gye bibadde biddukanyizibwamu naddala gavumenti eno emaze mu myaka kati egigenda okubanga gikulungula okuwera emyaka 40. Avuddeyo n'atendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'omukwano gw'alina eri bannayuganda era amwenyumirizaamu ng'omukulembeze gw'ayagala okubanga oboolyawo afuga eggwanga lino erya Uganda era nga Omuganda. Avuddeyo era mu ngeri emu n'ategeeza nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu amwewuunya nnyo kubanga abadde yaludde okulaba omukulembeze nga ye nga bwe wabaawo ekimutuuseeko amawanga ag'enjawulo agavaayo ne geekalakaasa oba ne galaga obutali bumativu ku mbeera gy'aba ayisiddwamu. Kino tukiraba President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali asibiddwa mu maka ge, abantu baavaayo ne beekalakaasa mu bitundu eby'enjawulo. Ne wano we yali yakwatiddwa mu kkomera yali asibiddwa mu nkomyo era Abannayuganda abasinzira mu mawanga ag'enjawulo ne bavaayo ne beekalakaasa. Mu Amerika beekalakaasa, e Kenya ne beekalakaasa, buli ggwanga lyekalakaasa okusobola okubanga baata President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era oluvannyuma Museveni akaliro n'akawulira n'asalawo okubanga amuta. Era katusooke tufune eddoboozi lya Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli Ssemwogerere ng'atendereza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku butya bw'alwaninga oba bwaddukanyaamu ebyobufuzi era nga omukulembeze gw'alinamu essuubi nti oboolyawo Uganda bw'enaaba efunye President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ntebe ejja kubanga eyiika amata n'omubisi. Katufune ebigambo bye n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Si ffeffeka wano nti ffe tulaba amagezi mu mwana oyo, wabula ensi yonna n'abaako ekimutuuseeko ensi yonna neyeekalakaasa. Ekyo tubadde tetunaba okukiraba wano mu Uganda. Badde sinalabawo muntu munnabyabufuzi atuukako buzibu wano. Abantu b'e Kenya ne beekalakaasa, mu Amsterdam ne beekalakaasa, mu Amerika ne beekalakaasa, mu Bungereza ne beekalakaasa. Badde sinaba kukiraba. Kale nno bw'obanga oli mugoberezi wa Bayibuli, ebitabo ebitukuvu ebyo, waliwo ndowooza buli kiseera omuntu Katonda gw'ateekako omukisa n'amugamba nti kaakati ggwe genda onunula abantu bange. Oweekitiibwa Mulwanyammuli bw'atyo bwe yategeezezza Obuganda ne Bannayuganda okutwaliza awamu nti wabaawo ekiseera nga bwe yasimbulizza enjogera oba engombo y'olunyiriri olumu mu Bayibuli nti wabeerawo ekiseera ekituuka Omukama n'asalawo
asindike omuntu oba n'abaako gwakulembera asobole okununula enkuyanja y'abantu era bw'atyo bw'ageraageranyiza ne ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti amwenyumirizaamu nnyo era oboolyawo yandibadde musanyufu n'akwatamuko ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu erya Uganda. Tukyeyongerayo n'ensonga nga bwe zitambula olunaku olwaleero ggwanga lyattu erya Uganda wabula gompya nsabye okwate ka subscribe button yako subscribing okwate ne kadaako osobole okuba nga ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutadde wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda kubanga y'engeri yokka gy'oyinza okuba nga otegeezebwa amawulire gonna agaba gatambula mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform nga wenna kutegeezezzaako bingi nnyo bye tuvaayo ne tukutuusaako gy'otabadde by'otasobodde kubanga otegeera mu lunaku tukitegeera bulungi nti obeera ne by'oddukanyaako ng'omuntu n'olw'ensonga eyo ffe tweyama okuba nga tufeffeeta buli kimu okuvaayo ne tukutuusaako butereevu wano ku mukutu ogwa Baby Television Uganda kubanga tweyama okukutuusaako n'okuweereza ebyo byonna ebitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kya National Unity Platform. Oyo nno abadde Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Mulwanyammuli Ssemwogerere ku nsonga eziruma Obuganda naye nga ne gye buli eno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II talabwako batannamanyikibwa wa gye yawambibwa n'atwalibwa wabula okusinziira ku ebyo ebitambula ku mutimbagano tewannabaawo ssuubi lyonna nti oboolyawo Kabaka yazuuliddwa mu lumbirize ebbiri okuli olw'ebbanda Kireka n'oluli wano opposite oba oluteebedde mu Bulange Emmengo. So kati tukyagenda mu maaso n'okubanja Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yawambibwa mu wiiki gye tukubye amabega olunaku lwali lwa Mande bwe yali ava mu bamagulu meeru okufuna obujjanjabi nga mbadde mulaba obulamu bw'ekyamazima tebubadde mu mbeera nnungi. So bwe yali avaayo n'atwalibwa awantu oba mu kifo ekitannaba kubanga kimanyikibwa okusinziira ku mawulire agatambula ku mikutu gimugatta bantu egy'enjawulo wabula Obwakabaka bwa Buganda bukyefudde kyesirikidde ku nsonga eno era okusinziira ku mukutu ogw'omugatta bantu ogwa Buganda gulaganga Ssaabasajja Kabaka waali mu lubiri ateredde entende naye nga abantu ekiri ku mimwa gy'abantu mu wiiki yonna gye tukubye amabega okuva Ssaabasajja Kabaka we yawambibwa abagamba nti Free Kabaka wandiba nno nga waliwo ekinyusi ekiri awo oba nga balina ensonga lwaki bakozesa #Free Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II. Sigenda kubanga nsukkawo atakumira mpeera abankuumire toyabira kubanga okozesa #Free Kabaka Free all political prisoners. Musibe bulungi atakumira mpeera abankuumire mweraba.